Pasa Bugingo nze buli lw'onoobeeranga mu mawulire nange nja kuvangayo komentinge okutuusa pasita wange omulundi gwe njagala ennyo ng'otereezezza ensonga bwe zibeera. Nze kubanga engamba tekyandiwadde kituufu Pasa Bugingo okutta press conference ng'oyogera ku nsonga z'amakaago, ekyo kiswaza nnyo. Ekituufu okimanyi, ekiteekeddwa okukolebwa okimanyi, naye oli awo weebuzaabuza. Va mu kwebuzaabuza, ddayo mu makaago, ddayo ew'omukyalawo bwe mwalayira. Mwoyo nalusse Teddy Katonda gw'amanyi kubanga tannamuggyawo, gwe yakuwa era gw'olina okukuumagana. Ne mulayira okubeeragana bonna mu bubi ne mu bulungi. Kati obubi bwe buba bwajja, lwaki gwe tobugumiikiriza ate nga mubuulira abantu okugumiikiriziganyanga? Lwaki gwe osalawo olusazi lwotyo? Emyaka 3 gigenda mwena tomanyi namakaago bwe gafaanana. Leka kweswaza Pasa wange Bugingo, Munnamasaka munnange, dda mu makaago, ddayo ekitende, ddayo mu baana bo, va mu kwebuzaabuza, ddayo mu baana bo, babaana bo ne famire yo Katonda b'amanyi. Naye buli gy'onookoma okwewaala ensonga z'omu makaago, ebintu bikyagendera ddala wala. Ffe bwe tuvaayo ne tukubuulira ate naffe otwambalira. Naye ate ffe omuntu ali ebweru w'ensonga asobola okugiraba n'okusinga gw'agirina. Nze kasookedde mutandika nsonga zammwe sirabangamu nsonga nti oba Teddy akutiisatiisa nti agenda kutta, wabula kasonga katono nnyo kabyanfuna. Ebintu ebisobola okugonjoolebwa kati gwe omuzungu omulaba oba tosobola kugonjoola nsonga z'amakaago, olwo n'obulirira otya abantu abalala abanaaba basoowaganye. Go back into your home, solve all the problems of your home. Please, your daughters and all your children bakyakwetaaga nnyo. Ono omwana gift omukulu musonyiwe, naye jja ensonga mu mawulire. Nze kyantiisizza ennyo okukola press conference nti oyogera ku nsonga z'amakaago. Omukyala tomunoonya nnyo okuleeta ebintu bino mu mawulire, naye aba asoberwamu omuntu. Abakyala banafu, Bayibuli etugamba nti omukyala kibya kinafu. Si mumuziso muzitusomesa Bayibuli. Omukyala kibya kinafu. It's you a man okuyimirira. Nze tata wange yangamba bw'olinanga okusisinkananga ebizibu byo. Omusajja yenna alina okusisinkana ebizibu bye, si kubidduka. Kati ate gwe kitaffe kubanga nze bwe ndabamu olinga kitaffe miranda. Ate okubeera gwe ng'odduka ebizibu by'amaka. It's a shame. Kiswaza nnyo. Go back into your home. Your wife, nze ndaba eyo laavu yebatawaanya. Naye mulemedde givumbula weeri. Ekigundi ekinyusi kyayo kiri luddawa. Nsobola okuddamu okufuna omukwano guli ogwasooka gwe mwalimu. Naye gye mwayita bizibu mulema bye mwafuna. Come back home, Pastor Bugingo. Come back home, Pastor Bugingo. And I will always pray for you so that you come back home as you pray for us. I'm also do the same to pray for you so that you come back into your home. May God bless you. Continue preaching the gospel of Jesus Christ. Continue to pray for us. Continue to pray for the nation. The nation needs you. Ese gwetaaga abantu bakwetaaga. Eggwanga lirina ebizibu ekitta abantu ki? Wandibadde okusabira nsonga ezifaanagana bwe zityo, ensonga z'omu makaago eziva mu mawulire. For God has my country. I'm called Katumba Katumba. Channel YouTube yange eyitibwa Katumba. Subscribe for more videos. Jesus Christ, our Lord and Savior. For Pastor.